Lop Marthias Mpuuga nsamba Lero Akigudeko lero bumukeeredde olunaku lwamukeeredde bubi olunaku gye lwakeeredde gye yazuukukidde bulijjo si yazuukukira anti akedde ng'akola post eno nti Kabaka birthday run 2023 bannabuddu n'abantu ba Kabaka mwenna Ssaabasajja atukoowoola mujje mu bungi tuwagire kaweefube w'abeene okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya nga 16 ogwokuna omwaka 2023 mu Lubiri Mmengo Kabaka wange nkuwuliridde emizinga nkuwuliridde pazuka nkuwuliridde ebikompola byonna nga bisindikibwa muntu omu bisindikibwa eri omuntu omu Marthias Mpuuga nsamba ng'Abaganda banyiivu ng'Abaganda sebasanyufu ng'Abaganda batabuse ng'Abaganda beebuuza Marthias Mpuuga nsamba ng'omusajja Omuganda ku kitiibwa ky'olina oba otya nga tomanyi Kabaka mbeera gy'alimu oba otya nga tosobola kgenda kukyalira Kabaka n'omubuuzaako olyoke oveeyo olimba eggwanga nga Kabaka bw'atuyita mu misinde ate nga Kabaka mbu tajja kubeerayo ate nga Kabaka mulwadde muyi ekyo kyonna kimanyiddwa n'omwana ayonka mu kifo ky'okuyita Abaganda mujje tusabire Kabaka waffe assuuke tusobole okujaguza amazaalibwa ge nga mulamu nti lwaki Abaganda obayita okujaguza amazaalibwa ga Kabaka ate nga Kabaka mulwadde nti gwe kiringa ekikuwa essanyu Kabaka bw'abanga mulwadde mmwe mulina bizinensi yammwe mulina akabondo kammwe Emmengo mbu bali mu kukola nsimbi mu linnya lya Kabaka buli baleka waggulu erinnya lya Kabaka nti Kabaka bo nga bafunamu ezaabwe nga bakyoppa bwe batyo batandika CBS ne bagituuma Kabaka naye nga si ya Kabaka babbamu nsimbi Kabaka tafunamu ne batandika BBS ne bagituuma erinnya lya Kabaka naye nga si ya Kabaka babbamu nsimbi Kabaka tafunamu ne baleeta Kettu ne bagituuma eya Kabaka so nga si ya Kabaka era eyo yafeeba n'egwa eri ekigo kinnamagu nti bano balina bizinensi zaabwe ze bali mu kukolera mu linnya lya Kabaka naye nga tebafudde ku Kabaka nannyini linnya nti Kabaka muyi mulwadde Kabaka baamuwa obutwa naye abasajja bano tebavangayo kugamba nti bannange beene baffe Cuucu Bemba Musota Lukoma Nantawetwa mulwadde muyi ani yamuwa obutwa kyekyabaawo wabula badde eyo kukola dingi doole kuzannya buzannyo bwabwe bwisaawo mayiga swi naye nga buli omu akimanyi nti Kabaka yaweebwa obutwa Kabaka embeera gy'ali mu kati emyaka 5 nga Kabaka afaanana bubi nga Kabaka ali bubi okuva mu 2017 Kyagulanyi lwe yajja 2018 alangirira okwesimbawo ku bwa pulezidenti Museveni n'akyalira Kabaka mu lubiri lwe wali ekireka okuva olwo Kabaka embeera yakyuka Kabaka ne bamumma ne passport ne bamugamba agenda alinyewinge passport ye ku internal affairs ye ng'omuntu Kabaka ne yeesitula nga bali ku kimu kyamumala mu kitiibwa kye kumufa ebyakumuzza mabega n'okumuwa obutwa era kiteeberezebwa nti awo ku internal affair Kabaka yaba agenda okumukuba obufaananyi obwa passport ya East Africa we baamuweera obutwa baabusiiga ku mmeeza kwe yali atudde bwe yakwatawo n'agenda nabo ne bamusiiga mu ntebe mwe yali atudde bwe yatuulawo n'agenda nabo kati yagenda yeekwatako ku nnyindo bwabunuusa bwe buyingira y'ensonga lwaki Kabaka alimu ekyo kyalimu obutwa bwamuyingira through breathing ne buyita mu musaayi ne bugenda mu mawuggwe ne bugenda mu mutima ne bugenda mu kibumba kati buli mu kuba mekanikale mpola yembeera kati gy'alimu era y'ensonga lwaki akyaluddewo nti kubanga obutwa teyabufuna mu kipimo nga bwe kyali kirina singa yabufuna mu kipimo kyennyini kye baali bamutegekedde Kabaka singa yava dda mu bulamu bw'ensi ne Mukama yatuyamba nti yabufunako ka biiti katono kyova olaba ali mu mbeera gy'eruddewo emyaka 5 nga mulwadde naye nga Mukama akyamukuumye abasawo bagezaako okujjanjaba era tusabe Kabaka wafadde engulu era nga mmanyi nsuubira nnina essuubi nze naawe ti Kabaka waffe agenda kudda engulu Kabaka waffe agenda kuddamu yeeyagale Kabaka waffe agenda kuddamu abeere musanyufu nga bwe gubadde tuddemu okunyumirwa
tugende mu misinde gya Kabaka nga ffenna tuli basanyufu kubanga empologoma nnamu, tugende mu mipiira gy'amasaza nga tuli basanyufu kubanga empologoma nnamu, tugende mu mipiira gy'ebika nga tuli basanyufu kuba empologoma nnamu, tugende mu nkuuka nga tumanyi nti Kabaka waffe musanyufu. Lwaki tusanyuka nga Kabaka akaaba? Abaganda kye beebuuza nti Mr. Mpuuga Lop mu kifo ky'okusabira Kabaka awone asanyuke naffe tusanyuke, wabula mmwe mwongera kukola mizannyo gyabwe oba afa kaffe kasitaffe tufuna ensimbi. Kyekiruma Abaganda ate nga tewali any communication. Kiruma nnyo okuba n'Obwakabaka ne gavumenti ennamba naye nga tewali communication, ng'abakulembeze bonna abali mu gavumenti eyo bali disconnected ku bantu bebakulembera. Ye gavumenti ya Peter Mayiga Charles Katikkiro aliko leero. Tafaayo ki bigenda mu maaso mu Bwakabaka na bigenda mu maaso eyo. Kasita ayogera ku mwanyi yeterimba yayogera business naye bikwata kutumbula obulamu bwa Kabaka tabyogerako, kuba tumanyi Kabaka ye Buganda, Kabaka ye ffe kyekitiibwa kyaffe, yaturepresentinga buli wantu. Eyo ye kaadi yaffe gye tuwaayo, yendaga muntu yaffe, yendaga butonde bwaffe, tiffe tuli bazzukulu, tuli baana ba Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Abaganda kyekibaluma, kyekibasiiwa nti mu kifo ky'okugaba tutegekewo okusaba buli Muganda gy'oli, gula akajoozi akaliko I'm praying for my Kabaka to get well soon. Nguza akajoozi kano nzize okwetaba mu kusaba okusabira Kabaka nga ssente nzigenda okuva zigenda kujjanjaba Kabaka, so si bino byakudduka kujaguza, wabula okusabira Omutanda nga tugenda kutuula wansi tusabe tukowoole Katonda ajune Kabaka waffe. Buganda kyesaba so si misinde. Gwe lutalo nno oluli eno ewa Marthias Mpuuga nsamba Lop, abaana bamukuba ebikompola biri bipazuka binene bizibu naye asiriisa etaddamu. Agumizza mutwe agamba mukube munaako wamunaasirika naye nga omulamu oguliwo ffenna nze naawe nooli tumanyi nti Kabaka waffe mulwadde. Tulina okusabira Kabaka era nga kikole nga bw'olina okukikola gwe wenna gy'oli, okole ekirina okukolebwa gwe wenna gy'oli mu buyinza bwo, osabire Kabaka waffe, osabire beene kuba ye tulina okumusabira kuba embeera si nnungi. Tukomye ebintu by'okweyisaako, tukomye ebintu by'okulaga mbu tuli bulungi so nga situli. Twogere amazima nti Kabaka waffe asaana ssaala. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe.